wano businesses nyingi zengenda okubayisizaamu but okusooka gye nnyinza okubabaliramuuko ekola obulungi is real estate. Real estate wano ekimufuula cheap, wano tetugula ttaka, wano tetuzimba, tumanaginga ate ne tulistinga for short stay. Ebyo byonna tebyetaaga capital. Capital gwe byetaaga eyali badde omunene is to set up your company, nebeera well recognized mu mateeka, ate n'otandika okuba nti ennyumba ozijja ku bantu already abamaze okugula, abamaze okuzimba, abamaze okufuna ba managers, gwe nojja n'omanaginga ate era nojja n'ofuna n'okola shortlisting oba n'ogenda mu shortlist homes. So bino byonna tusobola okubikola nga twegasse wamu ne tukolera wamu. Era wano kisobokera ddala bulungi nnyo okuzimbawo company nga y'emu kwezi ezisinga okukola obulungi mu real estate singa tuba tutadde resources wamu ne twegatta. Ne tumanya nti bw'oba olina emitwalo ebiri, munno ng'ayina gumu, omulala ng'ayina 50,000, omulala ng'ayina 2.5, omulala ng'ayina 4, omulala ng'ayina 4.5, company egejja mangu n'ekula mangu nti naawe mwennyini abadde akyakozesebwa kibeera kikuwa olukusa nti wootadde 10 bwe babeera banoonya omuntu property manager ate gwe osobola okuleka byokola naawe nojja n'otuula wano n'osasulwa ate nga n'akasente kaka dividend bwe kajja omwaka nga guweddeko. So bannayuganda bawangalira mu UAE. Ngenda kugezaako okwo ne patina wange Aziz Kafero tugenda kuba tuli wano almost severally okujjanga buli lunaku twawe at least an episode of what is happening in UAE. Studios zaffe zino tugenda kuzigulawo okwo officially 1st of July 2024. Studios zaffe zisangibwa wano mu Alubasha ku offices za Amaka Properties n'Amaka Homes, Amaka Real Estate. Tuli ku kizimbe bagita Basha Business Square, floor number yonna twagitwala. So ffe bannayuganda abali wano abagala okukyusa ekifaananyi ky'abannayuganda engeri gye batulabamu naddala mu UAE. Maybe with the time mugenda tulaba nga tukola ebintu ebyenjawulo. Eno podcast yammwe naddala abawangalira wano e UAE butya bwe tusobola okwekolamu omulimu because nze nakizudde nti buli tukolera awamu tutuuka ku biruubirirwa byaffe bye twagala mangu okusinga bwe ngenda obwomu, kubanga ne bwe nagenda obwomu nenzikola nenzifuna nze sente tezina we zinyumirira ng'eriyo bannayuganda abatali mu bulamu bwenjagala. Nze sente zinyumira ne bannange bali okay, era abawangadde nange bakimanyi nti my pride is when I see everyone. I think bwe twali tutandika Business Mind a few years ago, ekirubirirwa kyange kyali to make sure that everyone akola emirimu naddala ejja businesses okuwanyisiganya ensimbi, nti buli muntu asobola okuaninga mu ebyo byateekako amaanyi ge. That was my problem. Era nenkikolera ddala nkikoledde ddala consistently until lwe tuguddewo studios zaffe za The Business Mind UAE nga tusinzira mu kibuga Dubai. Tugenda kuba tuwongera okunyikiza ensonga y'okkola emirimu nga mugikolera wamu nga mukola ne bannammwe to making sure nti teri yasigala mabega. Oyo anaaba yagadde okutwegattako yekka gwe ntegeeza, atagadde twegattako, we have no problem with you. You can as well maintain the status quo nga sente zo zisigalamu ebyo by'obadde olowooza nti bikola buki bulungi. Era situkulinako obuzibu as long as wetunuddemu ng'okola bulungi, well and good. But bw'oba ng'olina ebikyalumira here and there ng'oyagala tubitereeremuuko, I think we are the lot you've been looking for. We can as well move together ne tukola fenna. Esimu zaffe zigenda kubeera open nga you can call us and then we discuss, then ne tuyita mirimo gyo okola ki, then n'okulangirako bannaffe abali wano mu UAE naye nga baagala ensi out there to know nti balina emirimu wano. Abaana abali mu mobile money, abaana abali mu kutikka ebintu, abaana abali mu spare w'emmotoka, abaana abali mu kuleeta emmere wano ewaffe UAE. Ebyo ebintu byonna tugenda ku making sure nti tubikolako with UAE masavu meereere.